paka mu P6 awo atamwana olamu ne bwekyanga bwentyo nenzunga babaliko nga sina watufu wembeera nga neyiya bweyiya beerako wano beerako wali naye nga oluzungu olwo kati ate namala ate nenfuna omuzira kisana nzizaayo ku Highway College Makerere nagenda awo bayita Trumpet Center mwami Patrick yannonda yansanga mu kkubo nga njagala kutomera motoka nga njagala kufa nveewo nga misinga maminga ensi yekyanze nnyo eri wajjaja naddukayo nga ndi awo naye era ki ekunyigiriza okudduka wajjajja waliwo toyagala tugireke okay abatulaba tukyagenda ddala mu maaso tukyali ne Pastor Wilson Bugembe naye nga mbebaliza ddala abasubscribinze abateekamu ssente mu programu eno muganda wange Gordon Phone Repair City Gym ekyengeraawo Coach Gondokolo webale nnyo n'okufuba okulaba nti tusigala mu shape omubiri ne gutakyuka webale nnyo ku mulimu ogw'amaanyi gwokola. Pastor tubadde tukyagenda mu maaso oli ku luguudo wano oyagala okwesuula mu motoka embeera yanzijayo nti nga bonagasa naddayo ne wajjajange ne mwetondera ne muganda nayogera bingi nki biki nsaba kunsonyiwa so that's why chapter najiggala naye yanyamba nensoma wao kati awo ku luguudo nali awo Bombo Road awo nabanga nsabiriza nsaba y'ekikumi anka ekikumi mbeera yali mbi naye kati awo nyina jjajange yali anfaako ennyo mitajjajja Senkaali nga nfaako nnyo era ne famire ye bambi ne leero banfaako nnyo kati awo enva nengenda ku church emu mwami Patrick Semambo yansangawo nga nkaaba nga biganye ngensi eganye bambi nga bato bange baliyo mu kyalo nsinga eganye nno kubanga baffe bafa nnyo siriimu nnyo mungi nnyo ebiseera nga kuziika bannange sijjukira nga mwambale tugende ku pate mwambale tugende kuziika gundi yafudde mukyala gundi yafudde ate mu famire yaffe yennyini era waffe amalalo mangi kwegamba buli wenga tulinda neebaza ekisa kya Katonda ekinunula abantu Katonda yanzijja mu kizikiza nnyo era bannange buli muntu eyava obubi teweerabiranga gye wava kwegamba amaanyi gaffe foundation gye wava bwojjukirayo olekerawo nga kyengambye comparinga gundi ali bwati nze tunula gy'ovudde ogambe naye bannange already n'okuzuukuka ku makya so bwe ntyo mwami Mbogo nanonda nanga nja kuzaayo ku ssomero nenzira ku ssomero eyo gye nabeera ebbanga lyonna tekibeera kyangu ebiseera ebisinga omuntu asangiddwa ku street okumukwata okumuzzaayo ku ssomero kiki ekyakuleetera okukkiriza oba wali okyayagala gundi taata wange yaŋŋamba fuba osome taata wange yali mutu ebbanga lyonna fuba osome era nga noonya fees taata wange yaŋŋamba ofubanga n'osoma fubanga nnyo n'osoma so ng'era buli bwambuuza ku street oyagala ki nga mugamba njagala kusoma nga kyokka kyennyimba oddayo ku ssomero olwo tonnaba kulokoka oba ojja olokoka awo mpolampola nalokokera ku ssomero waali wayiseewo ebbanga nga tubeereyo mu fellowship nga bayimba nga nesibibeerako nnyo naye engeri mwami Mbogo gye yali Highway College Makerere awo nga engeri gyali nti yannonda ku street so nga nkifaako nnyo okumakinga sure nti nsaba asobole okunsasulira fees za ttaamu ejja discipline okuuma discipline oleme kubeera mulalu nnyo nga sibiriimu nnyo nga ngamba Katonda abajjali lwaki maama yafa lwaki taata yafa lwaki twabonaabona lwaki nga simuliiko buuzo walina bingi nnyo eri Katonda naye mu ssomero omwo mwajjangamu ababuulizi b'enjiri Pastor Kiwewesi Pastor Senfuma Apostle Mitala nga tumulaba nnyo ku TV mu ddoomu olumu n'olaba Benini n'asabira omuntu n'atambula twalina abo mu ddoomu mwali mu TV nga babeerako bagitanga ero TV n'olaba Pastor Angelo nze nava ku Pastor Angelo nga asabira omuntu okugulu ne kuddako nakirabako ku TV nga balimba naye kumba okukkiriza kwange ensigo etandise kati lumu ne babuuliranga nnyo ku Geyeena netandika olowooza oba banaye ddala Geyeena gyeri ddala naye ddala sitaani gyali ye nga nzikizayo sitaani gyali kuba nakula nalabanga amasabo
nalaba nga abasamira nalaba nga eyo nga tuli batonge waffe nga abantu basamira so nga mbeera mbiraba ebya sitaani byo nga mbimanyi mbiraba kati ebya Katonda nga tugenda bugenzi mu kyaki ne muyimba ne muvaayo sirabanga kaawonye sirabanga kaagana kino just nga babeerayo mu kyaki ate ku Mande ne bagenda mu ssabo okitegekye ate ku Sande babadde bayimba bataata baffe n'owulira nti ate kati banoonya basawo kubanga tebakiwulirako nti Katonda asobola okuwonya eddogo waga bakuloze ng'anoonya eddogo bakuloze ettalo ng'agenda mu ddogo Sande kuba kutuusa mukolo ekyo olaba okulokoka kikulu nnyo n'ofuna relationship ne Katonda eyaddala okukyusa kyaki kirala abamu bwe bamugamba okulokoka ng'agamba nze sijja kuva mu kyaki ekyo kirala kulokoka kirala n'okukyusa kyaki kirala ekikulu kulokoka okitegedde kyegamba then ekyokukyusa kyaki mpozi kijja ngonoga nti bana yani akwata ekitabaaza n'agibika ekibbo biki naye ng'ekikulu kulokoka kyogamba mu kyaki of Uganda teriyo bantu balokoka gye bali nga yalokoka so abasinga bamugala lokoka nze saagala kuva mu kyaki yange oba toyagedde kuvaayo tusoke naye taata nga yalimu naye nga simulokole naye nga gyasabira bantu banyo nnyo nga gyali mu kyaki eyo naye nga omwenge yagumalawo ogw'okubbaala yaloga banne oba kitegeera yalina abakazi abangi asaba naye buli kyebagala tokola kyakola after kyaki nabangi abamutunuulidde naye ng'ate ye abeerayo mu kyaki so ekyo nakirabako ku taata ne bakwano be nga bayimbira ddala ba mu kyaki naye ng'ate tebali nnyo ku Katonda nnyo nga bw'olowooza newankubadde Bayibuli ga nti embwa ennamu esinga empologoma enfu so agenzeko mu kyaki asinga ate atalinnye afuna obudde neyenenyamu yanduira yetteeka ntottanga so I think that's it eyo gye mbeera ku ssomero gye ndokokera nenzikiriza Yesu Kristo okuba omulokozi bulamu bwange nendowooza sijja kuwangula naye nga buli bwe mba nseerera nsaba ne leero kyasaba Mukama mpisa wano mpanguza kino ekikemo kola bwoti oli musajja muyimbi okuyimba kuno kuvaabwa kuva okusomero ng'olokose oba kwava dda kuva dda nga nyimba Stella Marisi P3 clear the way P3 is coming clear the way P3 is coming Baticha Nambi Stella Marisi abaana ba Stella banda natwakuba muziki mu Stella kugendeyo mu competition kuyimba okitegedde nga twoyimba enyimbe simanyi enjala yagwe waffe fembi nebaze wange twogeza amafuukule enjala yagwe waffe fembi nebaze wange twogeza amafuukule nga twayimba amafuukule ku Stella awo obuyimba bwabeeranga bungi nnyo ebiseera ebyo bungi nnyo mathematics simusobola naye kugenda kuyimba kuwakanya mbeerawo nnyo tebandeka okulwaliza wamu tufaanagana nange ebintu bya maafi ebyo era nze nayagalanga nnyo etime ya MDD twaziyitanga speak day ebiseera ebyo nga kasita bituuka ebyo ngamba omuntu awonye bimaafi bino nga otobeera active nnyo obeera active mu katembo olina okubeerayo kwegamba olina okwenyigira mu mizannyo emingi obudde bwa kiraasi buli babusaleko nti owamaafi wayingira bwate bagamba abalina ozannya emizannyo mujje ne mufuluma abalina okuyimba eri mujje jjukira ekigumba nga touch card which word have I said nga batwambaza ekigumba okwogera Oluganda ekyo kyowambi nga mba nakyo nga nsula nakyo noononya nno gokiwa ku makya ate nno nga wemuba munyumya ne mukwano gwo nomala nokimuwa omulundi gumu notambula n'omuviira bagamba Namirembe kasozi kalungi ng'olyaga touch a card nga Namirembe is a place is a name. Kasozi is a name and Kalungi is a name. So which word have I said? Everything is a name. So I've Sikubiembogo Sogede Luganda. I don't know. Namirembe Kasozi Kalungi. So you can't give me a card. Because Sogede Luganda Namirembe is a place of a name. Kasozi is a name. Kalungi is a name. So which word have I said? I said I don't know simanyi oba amagomba gakyaliyo generation eno obwana bonna boogera n'oluzungu kati bulutandikiraka babita bino okusilayinga kususse kati abaana bakula ayagala kwogera luzungu olaba n'abewaka bano nabo boogera luzungu
kakati tujja twogera nze omanyi nkuwulira oba ndi senior 2 28 gwe ku mwaka ojjira ndabe kayimba ki wandibadde mufuusi nza Katonda kaliwa Mukama njagala kumanya olwalelo 28 abula bana emyaka nyiza 28 nyina ki nyimba nyingi mu nseno njagala kumanya nyimba zirerere mwakiringa etafaali awo nenyimba bayiza akakayimba twakazannyamuko n'omuzannyo nekomawo